obaka henjere bachi kyali bwe kityo kati abantu amatandise okubikula amazima ne basegona bajja mala boogere ekituufu kyabwe batusindikamu abasajja bano kati ate mbone batandiko kimalisinga nga be bali enkwe ate batandiko kiteekako nti abaganda mbalabe bali enkwe kubanga balina amanya ga abaganda Mubaraka Munyagwa Mukasa Mbidde Chokawe atweganya gambi wewa we Rwanda kakati kizibu nnyo okudira omuntu ayitwa Mukasa Mbidde okumugamba nti si Muganda kati mwe bali bangi kuba amanya bageetuma nga wolaba omugenzi Felix Kaweesa nani angenebuza yalijjawo nga bolaba ono musajja akuba abantu erwengo eyali chairman w'erwengo nga buli weekend ajja n'emboko era waliwo omulala linnya limu yakuba abantu n'emboko kati abantu bangi namulabe ne recently ng'akoze abantu bangi bagenda kujjayo identity yaabwe entuufu nti abantu abo baba blocking ne babayingiza mu bibiina ebyenjawulo naye nga baabwe nga bwolaba omukyalo ono era kuli anti-corruption unity gwe bayita Nakalema naye nga n'Oluganda talumanyi nti olw'okuba baabala ekintu kino mu longo distance oba mu longo period baabala nti bano bajja kukula abalala babakyusa kati nga bwolaba omuntu akulira TV ya Busoga ateekako n'okuteekako nti Obusoga bulayire balyeku n'omusayi gwa Busoga gumuliwa. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Yes, nakura kunambera ne nambe munga tukola akantu wano mpola straight away. Batulaba ekintu ekigenda maaso ebintu bingi bize biberawo eno week je tulimu naye before tuli ku climax background mugiraba ka swimming pool ke bujoke embagamba kabakulu kano ke tuliddemu osobola kujja n'owuga mpola budde bonna bwe bayagadde climax eggulawo gwe bw'olowoolereza okugirawo ebanzigule kachai we kali kabia we kali akajuice we kali side yeba weri ka terrace wano we kali osolo kujja n'abaana bo ngoyagala ko emirimu sawalinga bazannya waliwo swimming pool y'abato waliwo water park weri wana ne babera mu byesubo waliwo ne virtual reality games mwana avuga ku nnyonyi dinosaur motoka nakusanga mu kimotoka nakusanga mu kirimbo simanyi kigira ski park simanyi biki nenewunya nenga wayo kusajjo ngoyagala okubayala kino n'abakulu bakaaba bwe tuva wano nze nkisasula njagala okituulemu onoonyumiza abalala manyi ngenda kuwulira ekintu kimu nina omusajja mukwano gwange yazimba amaka n'ateekako swimming pool 2 naye ng'ate ye tamanyi kuwuga kakati abaana be babuga ate aswala bagamba nti banaye kampugemu gagato wenabbira kakati ye yegumizaawo akera ku makyala gange ate mwayonjeza swimming pool ne bagiyisa mbulungi nnyo bapulu attendant namugamba waye abaana be baddayo ku ssomero yiga mu mpuku mu nkukutu n'agamba ate katijjukira ne pool attendant amanyi ndi kafulumu kubuga mumanyi yagala pool engeri gyagamu pool attendant okulongoosa pool attendant alowooza ono kabaka naye nga tamanyi buwadde akati ebyo bigemu nange Jurassic Park gyesavuga nga ndi muto sijja kugivuga bantu kusanga okuba enduulu omutwe bagututte bantu kusanga nkuba enduulu kanjireke anyway kugamba nti oba weetaaga emmotoka Sula Motors wali oba weetaaga kukuba muyita ticket chicken oba weetaaga kugula bintu tugenda bamuyita Buy with Joseph okuva e China buli kimu kiba kiggwa nambe musokobuze ku bantu abatwala n'abatuuliza twalamusizzaako nnyo buli mugi osinziira Musuguli Ahmed nkulamusizzaako Nyalanda neyawo nena musaako ku brother wange Rashid Kayinda Mukasa nkulamusizzaako muwala wange Rashida era ndanyawo nkulamusizzaako ne muntu Okalama mbalamusizzaako Joseph Virginia nkulamusizzaako nnyo namusiza mukulu Katende USA munange obaka bwatuuka webali nnyo webalire ddala simanyi yakutikka bubaka obwo naye bwatuuka kubanga yaŋŋamba nti omuwagizi wo ampadde $100 nzikuwe tayagala mwogera linnya nze nagamba abantu nti
mu bintu byetukola mubera it's part of a compliment oli aba compliment zinaga Efraim Mubiru nkutumiddeko nnyo Firmon nkutumiddeko nnyo omwami Yiga nkutumiddeko nnyo Moses Yiga Massachusetts South n'abalaba nafatwa kino be Martin Esiato nkutumiddemu nnyaka ensoso ng'aludde okunkubirako ajja kukubira nkubirako munyaayitwayemu naye omanyi onaavuga bimotoka binene abadda wasimanya ddawa kino be Martin nkulamusizaako kansubira oli bulungi ajja tisawube Siato abantu be Dubai mwenna bannange balamusizaako batumiddeko abantu be Saudi Arabia Abu Dhabi Qatar mwenna balamusizaako abantu abali e Uganda South Africa Kenya mwenna batumiddeko buli omu wosinziira ngala kutumira ko muwala bamuyita na Kyambadde simanyiwa wasinziira naye yeeyita class monitor wa The Truth Media ye class monitor era toleeta ko bya kisiru byongo commenting ebitakwatagana abanyonyola n'atakwera wabula ojja kunnyonnyola wajja osinziira nkimanyi naye nga kyemmanyi tali wano Aisha nabumo baabulira wana ekyemmanyi era gyali eyo abantu mwenna abatulaba ne tuyinza obutabamalayo kuba batina bangi naye bambi buli omu kyasinziira okukola mukulu Kalule Bibala Boss Amini Musoke nkutumiddeko nnyo mwenna mwenna abatulaba batumidde ngenda kulisaayo bye nabaddeko ku mistiru awo nakulabye abadde muzi corporate gundi event awo kati nnyo nga with an invitation ngeriko n'erinnya lya channel yange nembeera waawo bali bagulawo apo bagiyita Play It Loud but people they really like the job we're doing babatumidde babatumidde basiima baada ne bangamba omulimu tugula mugukola just batusabira ssala bagamba katusabe buli kimu mukitemu nga kirina okuba naye ndowooza tutandike ebintu bingi bibadde mu weekend eno tuzeni break y'omukolo gwawedde okwanjula bangambye embaga ya next week ku Lwakubiri kitali mu sitaani emikolo agikoze gyonna nga gyegoberera Amil n'aweereza obubaka bwe wabulabye n'abaagaliza naye n'ateeka ekkoona alikubira w'abaana tusigale abaana baffe biki babadde obubaka babumusabye bamuwa kaadi yadde lwaki omukolo gwe batakwaddeko kaadi lwaki oweereza obubaka anti ngawe twayogera ne tuga nti Amir wa kitimba nnyo kati yabadde anonyera akasympathy ku kitimba awo kutradingira mu mukolo gwa banne omusajja abaagaliza Amiri kafulu nnyo ku kitimba wano nnyo era amanyi ekyo kikozesa obudde bwonna kati alina empiki ze zanyiga olumu n'azinyigira mu budde obutuufu naye kati ffe abamu twamubuuka tumanyi engeri gyakolamu emirimu gye lino ngozi nga twamusunsula n'anteekako ku lukomo nemuga nze ewange tebikola tokiddamu kakati ako kakodyo ka Amiri mugezi nnyo musajja mugezi ku kitimba mugezi ate wanategeera n'amukuba amukubira mangu boogeremukko mugezi nnyo ku kitimba so kati ebiseera ebisinga obungi abadde azannya Beki empiki ezo obudde bwonna naye abaleke taddamu nabba commentinga ku nnyo teyefuula abalaba nnyo alinga tulaga nti akipinga tabs nabo nti buli kye bakola akiraba buli kye bakola olaze abantu nti nno oli stooka ate mutandise okwefuula musimanyi obalabye nnyo saaki tekyanyumidde omukolo wagulabye otya bagambe omukolo yakoledde mu lodge compound ya lodge osanga waka wabwe tebamala mukolo omanyi yabyogedde yes omuntu asobola okupangiza naye oli yabadde ku mukolo yabagambye omukolo ogwo nga guteekeddwa okukola okuyingira mu nju bagukoledde waka naye guno ne baguteeka eno lwa nsonga nti wali waleeta wamala nga batwadde bangi naye nalabye gundi nga okugjako omuntu yabadde ku mukolo nga yatunyonyodde nnyo ekyabadde ekikulu ennyo ku mukolo guno naye nze nalabye Kojja Kitonsa nga ekituufu kiri nti ekirooto kya Beki Kojja Kitonsa ekirooto kya Beki kwadde kumwanjula namukola mbaga kyekirooto kye kimuli mu mutima oba olina amamotoka katulabe wekyakoleddwa wanaabeera ekituufu awo tulyoke tumusalire omusango naye wano tubaagalize naye omukolo gwa Beki gwabadde mulungi Beki yayambadde Beki yabadde musanyufu ate teyeekoze busotosolo bwe nadde nsuubira ate nakugamba omukolo gulimu ssente nnyingi ng'owakana omukolo gwabadde mulungi gwabadde mulungi naye ali lubuto lukulu nalulabye naye bona abakoze emikolo bali mbuto balina kye bagoba kyakagashumba yabayigiriza
ene mikolo omwaka guno tubadde mu mikolo ejiwere 13 y'abaserebu gashumba yabayigiriza oyanjula omukazi myezi 4 n'azaala gwe dance nga yatirya ku mukolo gwa Becky dance abantu nga bakuba dance walo yampeza mesi nagamba buuza ku namba emu oyo dance nga yali muyitirivu munange ama chicken namulaba naye sagala no commenting ku bantu bamunze si commenting ko jasibe oli yagamye kubuze bubuuza ekikola makulu ubanga abantu bali basanyufu sagala musimeya oba yalaba mmere kusawa yakulya lyo kati nkuke bwatyo musimeya bane vibe y'ebisere bisinga obungi ne yali waggulu ka vibe kaba nako musimeya kale buli omu olumu nakitwalanga bwakitutte ne musimeya wa vibe nno oyo mwana era waba vibe ye yasituse bulungi na wajja kola program oyinza okwewunya vibe ya nayo kati fenna twaze mu video tulabe abade batudde ku meza ko yabadde nanga akwabadde ko omusajja yamuteredde omukka yamuyisizza bubi kakati fenna katulina okuddayo mu video bwe baako kwabadde ko maka nga kuliko ne DJ Ndeke kati kwabadde ko bana ali omulala le yakadalimba oyo mwana ati abana ebintu yakika kati tazeeko ne abasajja ba gentleman tokuli ayinza kola Ndeke abo ba gentleman yabe just ayisaawo namukudda mu kutunulira tebo ati babadde kutebuteba yisiza bulungi yada ayisaawo buntu wengera wo mumanyi olumu asagamu naye abo ba gentleman nzaba abasajja bamanyidde bbanga sibalaba mu muzogo omanyi olwo omuntu akola ekinoga boyoyoyo yo gola bano bagamu kati gwe kyo kimanyi abalala bazeyo kula kutebone kati bali mu kutebereza ono obono kati gwe kyo kimanyi omanyi walo settlements ezimu ozikola ng'abantu abasobola otebereza ekintu ekyo balinga 15 ng'olukumi dolugena kusigala lugamba naye omuntu nalayika yakikoze muno ndowooza tulekeraawo olumu okuleta statement nenga statement eyina engeri gyeyobulamu olumu mikwano gyaffe ng'ate yakusaaga teyabaddewo olumu okusaagirira kuno kugenda ne kusukka kusinga okukoma endowooza kiyinza okwogera naye nga kikalambirako tinagenza okulya nga oluto lusimbye saalidde bulungi omusajja buli dakiika 2 ng'omukka gufuluma neŋŋamba kyokola okimanyi kyokola banno oba alimba newe wakalo nantongo wagulabye okukyala kwale kukyala nakulengedde naye no kalo nantongo omukolo gwe tugujja kutuuka bulungi kubanga emikolo gyonna gye balina okumpitako seerabyeko nogane kujja tuuka bulungi anti emikolo egyo giba ne bamalayika abagikima kebeddwa okutuuka obulungi mu maaso g'omutonzi kakati waliko engagement whatever seerabako badankani bankubira ntoli kati ate wano kukyala era nalabye bazina buzinyi ngera seerabyeko ate nga kalo namuwoninga ne mugamba nali naawe bw'oba yagala omukolo gutuuke nyina okubaako naye yatuyita naye ndowooza waliwo yatukubya ekikono yatuyita lwayogera naye era n'asonga n'omuntu n'amugamba ojja ne dayasi mama naye nze of course engeri yasinza onnyumira engeri yagambye mbuno alina akagambo kayogedde nkerabidde stoko mpya kavuuka stoko mpya kakati nze ndowooza embeera kati nga bweri dayasi dailani ne kalo mbagaliza kyensinga obbagaliza bubufumbo obulungi naye kituufu ali lubuto kisoboka dailani abadde bbawe ebbanga ddene era asobola okuba nga ali lubuto ate nze muwakanyiza nti abadde kyembuza ali lubuto abadde bbawe ebbanga ddene si oyo maaka yabadde yakubidde meeyo omukka naye lwaki owayiriza omusajja no meeya we yagambye yadde musiru busiru naawe yadde asaaga meeya yayogedde ebigambo mu kamera oyo mwana asaagasaaga nnyo akati anyway kasuubire byonna bigende bulungi okukyala bakukoze nga kwabadde nno waggulu okukyala okukyala kwabaddemu okukyusa engoye abayimbi bayimbye yabadde
a set of bayinza n'okuba bakwetegekedde beetegekedde bufumbo bwayo buno era bayinza okuba balidde ebbanga nga babukolerera which is okay tekibaako buzibu bwonna so ebyo bintu byatambudde eyo ndo nga tuvuddeyo gwese okoleke olaba tata wa Munyagwa wiki eno gye tubaddemu namulaba yeegana tata mutabani we tagenda mu akalulu anti bw'omanyi lwaki ngamba yamwegana Munyagwa yennyini byali responding nga wamuwulidde yagamba nga amaze okujja bw'ati empapula kitawe yamuweereza message etaali nnyimpi namugamba ky'okoze si kituufu era ky'oli mu kukola bwanisizeeyo ku bwa MP bwo n'okola kino kambuza eggwanga bino ebyokwesimba ku president oli tebamwesimba. Waliwo omusajja ali ku social media okwo batera omukyaza ku mikutu egy'enjawulo bamuyita professor alina akantu kayogedde yabadde ne mu Kibi Hope n'agamba nti omulembe guno ate tusanze obuzibu bunene ng'olumu ffe tulina okuzzayo bazadde baffe okusoma oba okuweerera bazadde baffe oba okubasomesa nga bw'olaba omwana wa Wangadya bwe yamugamba maama lwaki toleka mulimu ogwo kyokola kikyamu okitegedde kyegamba kati abantu bangi nga bw'olaba Afulandani wayina okusomesa taata we bamala omukozesa tukyamulaba kakati abantu bangi bali mu mbeera eyo ey'okusomesa ate abazadde butya mwami Museveni watatanyemu eggwanga nga bazadde olumu tebakiraba nze ndowooza Mubaraka Munyagwa koosi gy'aliko bintu bya mirundi ebiri ayinza okuba yaweebwa mwami Museveni omwana wa kaada wa NRM wuuyo mutani waffe munoonye ekifo bulungi waajja era bwe bagenda okunoonyayo bakatumba oyo nga yalina okujja Lusani yake kabonero mutabani w'omulwanyi kati ne batandika okunyiga amapensa nga baganyigira ku saidi ya Buganda saidi ya DP nkutegeera si Munyagwa yasoose ennaku ezo mbidde yakavaayo n'agamba mbu ye azaalibwa eri Kahenjeri Rwanda bali bamugamba ate oliwe Masaka tozze mu bino n'agamba ne Masaka mugambye kumpi nze ni Munyarwanda piwa nzaalibwa Kahenjeri oba Kahenjeri oba ki kyali bwe kityo bwe kityo kati abantu bamatandise okubikula amazima ne basebona bajja mmala boogere ekituufu kyabwe batusindikamu abasajja bano kati ate mbone batandika okimalisinga nga be bali enkwe ate batandika okiteekako nti Abaganda mbala be bali enkwe kubanga balina amanya ga Abaganda Mubaraka Munyagwa Mukasa Ngidde kyokka atweganya agambye we Rwanda kakati kizibu nnyo okuddira omuntu ayitibwa Mukasa Mbidde okumugamba nti si Muganda kati mwebali bangi kuba amanya bageetuma nga woolaba omugenzi Felix Kaweesa nani ange nebuuza yalijjawo nga bw'olaba ono omusajja akuba abantu erwengo eyali chairman w'erwengo nga buli weekend ajja n'embooko era waliwo omulala yakuba abantu n'embooko kakati abantu bangi bagenda kujjayo identity yaabwe entuufu nti abantu abo baba blockinga ne babayingiza mu bibiina ebyenjawulo naye nga baabwe nga bw'olaba omukyalo ono era kuli Anti-Corruption Unity gwe bayita Nakalema naye nga n'Oluganda talumanyi nti olw'okuba baabala ekintu kino mu longo distance oba mu longo period baabala nti bano bajja kula abalala babakyusa kati nga bw'olaba omuntu akulira TV ya Busoga atekako n'okuteekako nti Obusoga bulayire balyeku n'omusaayi gwa Busoga gumuliwa okitegeera ali muwadde Olusoga Obusoga bukola ki bulayire kakati abantu bano baba plantinga mu institutes ez'enjawulo mu Mengo mu Toolo mu Bunyolo mu Obugabe buli wamu babateekawo ne babeera kakati gw'okanda kugamba nti lwaki obukama bwa Toolo butuyisa bwe buti kumba abayisa bw'atyo ali planted
ngono ow'emukono yafiirwa abantu oba okyagamba nti erinnya lyayina siraba oba okyagamba lwaki obwaki abazinga abasoga butuyisa bwe tuti lwaki teboogera ku kino kumba abayisa bw'atyo ali planted era kyekyo kye boogera n'ebyobufuzi bw'ekito bwe kyali nga bagamba abaganda bankwe naye nga bagereza ku bambidde bagereza ku bamunyagwa kubanga bajja ne bakyetuuma ne bakyambala kuno si kusosola naye tuba tulina okukolagana n'abantu nga tumanyi bulungi nti Nubia ni musajja munubbi naye yeesimbewo nakawa baba mwagala Waiswa tukogale nga tumanyi nti musoga naye yeesimbyewo nakawa bamwagala mawe muganda ye musoga naye Waiswa bamwagala tekijjako muntu identity yo omuntu atamanya gyava tosobola kumanya gy'olaga kuno si kusosola naye kitegeeza wokwekera identity yo oba olina ekigendererwa ekikusika ate ekibi kyoziyiza oba kyogenda okukola era ekigendererwa ekyo kyekino ekyatambuzibwa abaganda bankwe naye nga bagereza ku bano abapulantinge kiri omusajja kyeyagambye mbuno singa God forbid yakyogera kusi yakireeta singa omukulu akera enkya n'afa okwekanga nga biological service bakaabye era professor yakyogedde n'agamba Mwai Museveni n'akera ku makya n'akutuka omulanga bwanika gwakuba n'empoga ate gwo muzibu nnyo bakuba omulanga ogusinga ogwa Muhoozi singa Katonda akireeta ne bagamba Mwai Museveni Katonda amujjuludde kaweddemu omulanga mpuga ne wanika gwe bakuba tegumanyi gwa Muhoozi kubanga bano eno financial muscle yaabwe ate nene actually ye engine yaabwe okiwulira kakati Muhoozi wakiriya agamba wayi ngenda kusikira ku muzeeyi byalese ne bano bagamba kaweddemu yabadde atuwuliriza otegedde kyegamba kakati ebiseera ebisinga obungi nti mu Buganda muno baplantingamu abantu naye abantu abo abataali ba bitundu bino n'owulira nti siraje bakaleke gwe n'olowooza nti musoga naye nga mupulantinge ate mu kusooka luli baali tebakkiriza na bantu bano kusaasaana mu balala akakoda ne kajja ne kagamba nti akijja banguyira nnyo senga abeerawo ekintu ekiringa genocide abantu okubalondoba mukale mugende mufumbiremu ne mbano mufumbiremu ne mbano mufumbiremu ne mbano ogenda okwetegeeza ng'ensaasaana yaabwe bazze nnyo muffe mwebali naye nga bo bigenda era ngenda kubuulirayo ekintu kimu olwaleero nga tuli ne Mubaraka Munyagwa nti kyabadde kyetaagisa n'okupaadinga taata we ne bamwana eddakiika 5 ayogereko eri abantu kitegeeza w'amaanyi oba kyeyabakolera kyamaanyi kubanga kati ba Mubaraka Munyagwa bagenda bejjayo true identity yaabwe mpola nejjukira Mwami Museveni akuexposinga eri public n'ogamba bulijjo kyenkwe kate kirabise kyova olaba mutabani wa Kyefali yabimanya wiiki emu najja n'agamba simanyi okyabalimba bw'aba akubuuza akutunira ne Jackson alabe kubanga nalabye tata wa Munyagwa bamulize n'atambula katugambe yabadde ava wali n'atuuka mu Makati tekyasobola kuddayo eri tasobola kuddayo Anita Amongo n'agamba oyo no gwe mulaba ajja ate era ye tata wa Munyagwa eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti kitegeeza bye yeesimbyemu si bya makulu kyabagezaako okulaga nti ono waffe kubanga Mubaraka Munyagwa gwe walabe ng'akuba lukuŋŋaana wa Duliyaga yakuba lukuŋŋaana era n'atendereza nnyo nze nali neesunza ekintu kimu kyokka kumulabako ku debate na Kyagulanyi kuba yagyesunganga nnyo nga buli kaseera agikaaba agirojja njagala kwogera na Kyagulanyi bye byajja nti kwali awo ne ndyoka mmanya nti atamukutte yagamba yaye kubanga bwe nalabanga afubutuse 10 ne mmanya ngala abasajja batukubira bukubizi nduulu ne bagambe waliwo ejja bonna gye batasobola kudduka eya gundi ya baba nabano bwenvudde mu mutwe
nenga NBS egendo gitegeka muntu inzo obutajja ffe ana agenda gikubiriza Kongo ndayina capacity eyo tali qualified ndambe mutozala yenye musajja omanye ngeri gyagikubirizamu anti yakoleka abanga ya gwe wazzo mukubiriza owa NUP wajja kati ndi wa NUP nga otandika omanyi owai muteeseteese mutya abantu ab'ebyambalo bino parade gye mwakola sebo w'ekitiibwa waliwo n'aba NRM abakola parade bw'ogeraageranya parade zino ezo tozoogerako oyogera ku yammwe katuwa okugeraageranya ku parade zino tugendako mu Bulango katini ne bwe tukomawo tugenda kutandikirawo yogera ku parade eyammwe kuba zirizo afande yazoogerako dda kakati parade zino Kagane fane wajja ayogera ku yabo tajogera kaba ayogera ku aballayo sajja oyo kagamba nakuwa obuzibu afuba okulaba nga akutaataaganya ku point gy'orayizinga oleme kuwa kituufu mpaka woova ku kigendererwa bwagwa nno mujowero Ssenyonyi nga mugamba akunguto papa olagawa ati ya amanyomo akati waye kagwanyira ya mudduka waisa yali amusobola obulungi ng'abagataka kota bonna nga bwe baliwo anyway so nambemu tata munyagwa tusoka tumuleke kuba yo already ekyo bakikoze doza bayinza okuba bazanye game yaabwe bwabona abadde muntu waabwe munyagwa they are making him lose credibility totally eri abantu if your father your family tesobola nakubeera mabegawo kiba kitegeeza ki kintu ekyo kyabanga ekitono nti taata we yagize but kinene eri abantu kinene nnyo naddala omutabani abaddeko chairman w'eggombolola n'abeerako MP ebisanja bibiri kimu si bibiri yamugjayo gundi yamugjayo ani Segirinya yamugjayo tiyali wa Segirinya Kawempe Segirinya yamugjayo yali Segirinya yali gundi yali ani oba gundi ono Kaziwe Bashir yamugjayo yes kati nze kyenalabye omuntu abaddeko ebyo byonna omuntu akuzaala omwana nno bw'ogamba muno sikina kubeera mabega wa taata wange nga we tulaba bikulu ekikola ku taata we ekyo nyizo kitwala lightly omwana tamanyi bigenda naye omuntu ayakuzadde n'akukuza n'ofuga nako obadde kansala obadde chairman wa ggombolola obadde MP ye n'agamba kitegeeza gwe omu ku balabimirizawo family n'agamba ntakulaba mulamwa ng'ate olina ekyamaanyi ky'oleeta mu family na family yaffe yavaamu omukulembeze oba yeesima kuba president kintu si kitono kuba oli aba akumanya obunafu bwo ye yakukuza si kitono kati olaba Kyagulanyi level kwali kaabe muganda we okitegeeza nnyo okuba nga omulaba wa president Museveni kubanga level gy'aliko ali ku kagwa akakwata eggwanga okubeera president nti ensi yonna emuwagidde bwe tuvayo lwaleero nga Dax Vibes yaga nti nze nnyimba wa Museveni tekibaayo ng'ate ebbanga lyonna akulidde mu mikono gyabwe abo ababiri kati olumu n'abazadde bano bakyadda ku ssomero abaana babayigirize butya ensonga bwe zitambula ensonga bwe zirina okutambula era namulabye ng'akola interview this time round ng'agamba yanyigidde nnyo amongo waakiri baali yanjudde kaada waabwe n'atamwogerezaako Mubaraka Munyagwa naye yanyigidde bwereere Mubaraka Munyagwa awagira Museveni okusinga Kyagulanyi kati yanyigidde bwereere abo be bakeera ku buli TV nga bavuma Kyagulanyi baamuliddemu olukwe ekigamba nti nga tanaggusa nsonga ye baamulabisiza mangu kyaba bagamba nera bitata wa Munyagwa ng'asonseka Museveni ebigambo bageza okumuyita okugwekogera wali ng'ali mu kutu kwa musajja oba yabadde amugamba yamanyi yagambye ab'ekitagwenda ayagala babawo ebintu byabwe balonde Museveni ekisanja kino abasasule oba bamubanja ki be bamanyi oba bamuwa abaana baabwe ne babakolera nakyo
ebyo nabyo ebintu byabaddewo ebyo ningamba owaayi gwe gundi yabadde ki ani yekolera yagambye ebyamaali na bingi kiri bwe kiti sente z'Olivier ez'ennyumba ebiseera bisinga obungi nze nyina abantu bempa ekitiibwa naddala mu ngeri y'okusengekamu ensonga. Yes, no, I don't doubt him, but kati ebiseera bisinga obungi tuyina olumu we tusukka. Nze omanyi ku kitimba kuno nze omu ku bantu abatajja kunona ntalo nti oba nnyomba ne gundi nti oba nnyomba ne gundi nti oba nnyomba na gundi njagala nnyo tunnyonnyola ensonga z'eggwanga ne zitegeerekeka mu ngeri buli omu gy'azinnyonnyolamu era buli omu engeri gy'aziwuliriza. Kyokka ate nkyawa nnyo okumanya omuntu nti olumu atulyamu olukwe kyekinkyaya bampoga teri kirala tebatwala kibanja kyange kyekinkyaya baani bampoga. Amazima gali nti struggle eno yonna bw'etambula waliwo ebintu ebimu bwe tweyina okukomako mu buntu nogamba ekitutu nga n'oba kikunyiizizza nga si tayimu y'okukyekaanya oba y'okukyogerako naddala nga tonnaba kwetegereza kituufu. yaluzinze self control. Kati ebiseera ebisinga obungi okunyiiga okunene okukyamuukirira ennyo oba obukyayi obunene bimu ku bintu ebikozesa ensobi. Okusanyuka ennyo okunyiiga ennyo oba obukyayi ku mutima bikozesa ensobi. Obukyayi ku mutima bwe bwali bukwasiza Abedi Bwanika mu liiso lya Kyagulanyi mu kuziika Pascal. Babaka mubaki ontegedde kyegamba tegedde kyekyali kimukwasizza mu liiso lyani lya Kyagulanyi. Obukyayi engenge ekutudde ku ki olumu okukyamuukirya oba okunyiiga ennyo. Naye kubulira ekintu kimu eyekola statement gye yawadde mbi nnyo. Omwana bamujja ne ku lisiti egenda ebweru aleme bbaloopa mbi kubanga emboozi eno naye tagimanyi kimala tagimanyi kimala wabula awulira mbu nga tamanyi naye yagimuwa yali mu favor ki yalina kigendera ki ekimugamba era bana agenda okunyonyola nga n'olumu kino kirala nnyo nga bwe kirina okukola ki okubeera nga waaliwo n'ensonga eyali enneekusike olwaki yamugamba oba lwaki kyaba kubanga ngenda kuwulira ekintu kimu alaba pulezidenti Kyagulanyi olimalangayo bayinza ebintu ebisinga obungi abimanya era abiraba era abitunuulira ne bino bitwogera afuna obudde n'abitunuulira kituufu. So sisuubira nti waaliwo internal conflicts wakati awo naye balina okuba nga balina ensonga eyali ennene era ndowooza balina kye baati balitesetesa ekikulu. Nze saagala kumalisinga SG sikyagalira ddala era yeekolera kyeyakoze ekyo kyabadde kikyamu. Sooka weetegereza ensonga naye tulina olutalo olunene ku tayimu eno lwe tulina okulwana ng'ebula ennaku asatu weeks nnya mu bbato gye tulimu ey'okununula eggwanga lyaffe ng'olutalo lukyuse ate mutandike okuba bakomuledi n'abakomuledi kino kigenda ne bakomuledi bonna. Nalabye muganda wange Sadamani ne ndaba ne ba Mukibi Mukibi kihopo Mukibi wano ba foot soldier nga baga agamba nti ate bamukoze ki bamukubye Sadamani makewe nga bamukubye amaaso nalabye nga gamyuse embeera eyo tetwali badde tetwerwanyisa ne twako okunyiiga ffe tusooka tugigumiikirize nga bane bamukubye abaana aba foot soldier ate buzibu ki simanyi saagala kulimba simanyi tonagiraba video no I saw you nagirabye saagala kulimba simanyi kubanga nze abaana abo mbadde nabo mu trail nga tutambula wonna nga sibalina mu buzibu. Nze sinza gamba nti gundi muyinako obuzibu oba gundi bonna abaana mbadde nabo bonna siina gwe ensonga muntu eyo muyinako obuzibu bw'amaanyi mbw ate oli muyinako obuzibu bw'amaanyi bonna mbadde nabo Julia. So nze ndowooza tufune engeri gye twekwatakwata gye twekumakuma as a foot soldier
Kyenda bawe ekizibu olumu mu message ze tutambuza tulekerawo okutambuza message olumu embyo ennyo ne tutambuze entuufu mu butuufu bwazo ne waziba zirimu ekikusike tuzitambuze mu butuufu bwazo. Ebiseera bisinga obungi bwe bakwata baganda baffe babuuza muzzaako ki bye bigambo ebyo byennyini abamu ze vidiyo ze bakola abasajja baagala okuwulira. Okola video oyina okubanga okaliculetinzeemu mu by'oyogera kubanga revolution teriiko kiddako teri akimanyi. Kabe mwami Kyagulanyi takimanyi nkiddemu kabe president Kyagulanyi tamanyi kiddako ekiddako ffe abakimanyi bannansi naye nga ne bannansi tebakimanyi nti kyekino. Wabula revolution eronda lunaku sawa na dakiika nekyeyagala oteekawo nekibeerawo era ne musena bwoki era n'abaana mukwata babwerere nti muteeseteese eki ebyo bya bulimba teri alina kyateese. Naye revolution yerondera omukulembeze yerondera agikulira yerondera agiddukanya eronda yenna gwe yagadde nga olaba ye Nepal yava ku mwana yali ogenda okulaba onaasituse omwana yava ku mwana yali asaitinga powe nkokakana kikyulye ogenda okulaba onaasituse revolution bwebeera. So mulekera okukwata abaana mulekera n'okubuuza ebibuuzo muzzaako ki era tewali kiteeketeeke nti ffe tweteekateeka bwe tuti mukwata babwerere revolution ngenda kubuulira kati kamala okubuulira tosobola kulwanyisa kirowoozo ekirowoozo kiba kizze kiba kizze senga kiba kituuse okukola. Yes ekyo osobola okuyingira mu mutwe ku makya n'okirwanyisa bayisaamusamu n'okola ekirowoozo kibadde kakati ekirowoozo bwe kituuka okukola kizibu kya kirwanyisa butya kubanga ekirowoozo ekyo kyo kiwaguza wonna we kyagadde okuwaguliza gwe n'owekiremesa kikwata omulala ebanga mmandwa ontegedde kati we kituuka okukola gwe kikwambukako era olanga gwe totambuza kirowoozo mpuga wakuli kikuvaako ne kikwata Kyagulanyi ekirowoozo ngulunaku lutuusa olwaki okukola kati kino ffe tugoberera kirowoozo ekituusizza okukola lubuto lukuze ntize master alina okuzaalibwa oba oyagala oba toyagala kati ekirowoozo ekiri okufuna mwana naye nga tulina ne Kerode wali agamba nti ab'obulenzi anaafuuka Yesu tumutta kiri eri ffe okukugira omwana ono butya bwe tusobola omukweka obutattibwa asobole okukola obunnabbi bwe. Kati Kerode then omwana ye kakati gwe atema eyo nyonyola Kerode olabe n'omwana gwe tulina okukweka kubanga ono Kerode agamba nti ow'obulenzi yenna azaalibwa engeri gye bagamba yalifuuka kabaka abo bamutte n'olyoka ogera ng'osanjaga buli mwana ku kyalo olw'okweyagala okuttiramu omwana oli olw'okweyagala kutta mwana oli era ojja kwesanga nga ne bannaffe abasinga obungi bwe baafiirwa obulamu. Waliwo omwana ono munywanyi wange yafiirwa Busege yasinga okunnuma nga bwe baafiirwa obuki obulamu bakawuma nga bwe baafiirwa obulamu kwagala kutta Kerode ataamye Kerode ng'ataamye kwagala kutta balenzi naye tayimu etuuka ng'ekirowoozo kituuse njagala olaba amaanyi Kerode ge yayina olabe n'ekirowoozo nga kituuse olabe amaanyi g'ekirowoozo kubanga bali abajja nga bagoberera omwana waalizaaliwa bajja nga balondola na munyenye ekirowoozo kyajja ng'omwana akyali muto naye kinaba kutuusa yakyo n'akula era ekirowoozo ne kigamba nti agenda kuzaalibwa alibeera kabaka wa Yuda naye agenda kuzaalibwa mu kifo ekinyoomebwa. So Kerode teyebala kakati Kerode yakimanya nti omwana azaalibwa era n'abalanzi ne balanga nti omwana ajja naye Kerode omwana yamulemerera okutta newankubadde yatta bayitirivu naye omwana ye yawonawo era n'atuuka n'abeera kabaka w'Abayudaaya era n'abeera nnabbi
Kerode teweyiba mukataba kali akabaita the 100 most influential person in the world yomu kubogerwako Kerode omwana ekiwulira so Kerode teyeyiba kati Kerode teweeyibala osobola okutta ekitundutundu ku ggwanga nibaga nti abaana abalenzi abali waggulu w'emyaka okuva ku myaka 5 okukka wansi mpaka mwezi gumu tewali alama naye paka yo mwana naye omwana era ye yavaamu era ye yawonawo ontegedde bulungi Kerode nga musasi kakati embeera bwetyo bweyebeera mu ngeri y'ekirowoozo nga kituuse nti ekirowoozo bwe kituuka ne kituuka okukola tosobola kulwanyisa kirowoozo tukwata kamatu mulaba ekiwulira ekirowoozo nga kituuse okukola tosobola kwewala kirowoozo no ekirowoozo kiba kituuse era nga kituuse okukola kyekino kye tulimu ekirowoozo kyatuuka era gwe oyinza okuba n'enteekateekayo nnungi nti oli Gaddafi naye nga sawa yeetuuse oli Saddam Hussein sawa yeetuuse omaze n'okulonda abaana abali kusikira mu nsi yonna nga be bamu ku basinga okuba bannamagye abakugu omu bamuyitanga Wudu omulala kwasse Katonda n'akugamba n'enta nayo tetuyigirabako ne bagamba nti ate bano bamanyi batabani ba Saddam ate bano bakambwe ennyo botoleta bino kakati ate tulinawo omusajja w'otabwe ennyo bamuyita Chemical ali wali wabbali tinayitira tolina kyomugamba oyo ati yakola bomu eyakuwa Abamerika we baali bazze mu Gulfu War ye yagibalemesa ne tugamba Saddam wa tabbo naye tayimu etuuka ekirowoozo ekyo ne kikyuka ne kikula nga ne bonaaleeta ani tasobola kuziiza kirowoozo kati ffe tutambulira ku kirowoozo ekigenda okufuuka omuntu era ekigenda okufuuka ekikolwa ekirowoozo ekyo kiteekewo ebikolwa bisituke mu bannansi tufune Uganda ennamu ey'obwenkanya omanyi okiswaza nnyo Dayasinga wasoma amawulire naye ng'okuwa omulimu ku TV oba ku radio tebakuwa lwakuba Dayasi yasoma amawulire ani amusabidde kakati ne basanga olumu bwe bawa Dayasi nti yasoma amawulire ng'ate olina okuyigiriza ate agasoma ng'ate yakuli waggulu ng'ate gwakola emirimu obitegeera kati ebintu ebyo kintu kikulu nnyo twagala ensi y'obwenkanya nga buli muntu afuna equal opportunities okusinziira ku kyali Kerode kakati ate bw'oleta ensonga za Kerode ezo n'omwana ono alimu ekirowoozo ng'ate Kerode atugumbula buli mwana ali mu myaka egyo okudda wansi so omwana yaleme kukola ki tulina obutambula bwe twatandise okulaba nga Kyagulanyi bamuyita bamuyise kaki akasigazi musigazi kitegeeza omusajja akasigazi ako kakati yabadde ndowooza yakyogedde mu lutoolo mu lunyolo nimba nendora akasigazi tegeeza musajja akasajja nyina akasajja kendaba bwaba musajja ogamba omusigazi omusigazi ate ogamba akasigazi wali ogofoddemu nimba nendora akasigazi kitegeeza nyina akasajja kendaba eyo Kacyagulanyi yakatudde kagenda bagala bikolere naye mwami Museveni kyenjagala amanye mwami Museveni alinga agamba mbuno yajja ne Uganda kyenkana teyajja nayo waliwo akafaananyi ndooza moneta yakafulumya kakadde ojoka noonyeeko nga mwami Museveni yakawangula olutalo nga akali mu black and white kali mu black and white nga ayambadde akakofiira nga mwami Museveni ayambadde akakofiira ak'amagye ayambadde ekyambalo ky'amagye nkamanyi nga waliwo ka bodyguard akawala akamuli emabega nkamanyi akafaananyi nkamanyi nga waliwo omusajja gwe yali abuuzaako yali ayambadde essaati enjeru nga waliwo n'amaka agaali wabbali awo okajjukira
omusajja yanyambo kategeera obulungi kwanza akafaananyi ne nakalabadda yali Sawandaji Sentamu yanyo yalagamba nti omuwala yamuli emabega yali Winnie Byanyima akawala akaali kakutte emmundu emabega. Mwami Museveni ye yali ayambadde ekyambalo ekyo ekyamajegombote ye kituufu gwe yali abuuzaako ye yali mukulu Kaguta. Akasisira akaaliwo ge gaali amaka ga mwami Kaguta. Winnie Byanyima ye mukulu Kaguta. Bambi rest in peace. Siyo yafa. Bambi rest in peace. Kakati kitegeeza bwetya bwenkulaga kitegeeza nti ne mwami Museveni yennyini talina kye yajja nakyo kyali kyanjawulo nti oba alina bye yaleeta. Naye afuuse naggwano ku lwa ggwanga lino mulabirira. Alabiriddwa si yekka ne famire yaabwe yonna n'abooluganda n'abako n'ab'emikwano. Nti abaana balabiriddwa mu gavumenti eno ne bazaala mu gavumenti eno n'azzukuza n'abazzukulu kati bazadde. N'abazzukulu bagenda kuzaala kuba omuntu waweze emyaka 9. Sibonna. Okiwulira? Manyi bino mwenkubira corporate party nja kunyumiza atuvudde. Kakati nena kunyumizaako. Wabinyumiza. Kati kitegeeza mu nsi Mwami Museveni njagala manyi nti Uganda yagisangawo. Era yalinga bwetu bwebadde. Era senga siye senga eri wala nnyo. Kati saagala agambe nti basanga bikolerere ng'alingaga nti alina kye yakolerera Uganda okubeera. Ye yayingira mu nsiko yatabangula n'emirembe. Ye yaleeta obuyekera mu ggwanga. Yatatutabangula. Yazza Uganda emyaka emiyitirivu emabega kubanga mu 79 yakulira ekibinja kyayita ekikagate. Okuba eggwanga okuba abanyankola awo no basaanyaawo mu Isingiro. Banne. Era kyovola agamba yitalina munyankola n'omu yamuyamba. Nabo benyini bagamba. Naye n'abaganda abamuyamba nabo bakaaba. Kubanga n'abali mu lukiiko olw'omukasiko balaajana nti ensonga tewazituukiriza. Ffe tetwaliyo tetwabimanya. Twalina satellite wano nga esavinga. Kakati tayina kyenjagala omanye. Empoma bwogenda empoma osangawo kiwowongole. Kyenjagala omanye saagala agambe nti ye afudde Uganda okuba bweti kubanga n'okugyonoona ye yagyonoona. Nga n'ebintu bikyali ku renovation kubiri ebikadde byalo bajja bikola bukozi. Kakati njagala omanye routes ze twalina ez'ennyonyi etulina twasigaza ye ya London eye Dubai lweyagadde lwekola. Kati njagala be embassies ze twalina zino ziwulya ziri mu kasino eye gundi eye Dubai eri mu kasino erimu ze shushi n'endala simwe bazitunda. Kakati njagala okimanye nti twalina eggali z'omukanga zitambulanga n'obutunda tubuteegera wano nalukolongo tubunona nga tumanyi eggali y'omuka evudde e Kasese ngalo negende mu northern nereta tobacco oluguudo lukyasukka ekyengera sekyali kakibanga gondi tobacco yali mu Luganda taaba okiwulira tekyaliwo. Kati kyenjagala omanye ne kampuni bagitunda yataaba munjogere ennyangu nti Tanzania zi Kenya zalonkinga eggaali z'amasannyalaze ffe wano n'ey'ekikoomi tekyaliwo wevuga ekinene nyekoma nambo eyo gejirwere gyogamba nno tubalina gizimba ng'eyita mu East Africa Abatanzania ne balibo ne bakola n'abalala ne bakola twalina gikolera wamu bonna ne bateeka budget ku gundi basanga budget ya Uganda ng'eri 3 times eyabali ate lwaki twagijjako bo bakimanyi Uganda how jefikisingamu ebintu byayo bali be badduka ne baganda ne bagamba ate twesembereza bano nga budget yabwe esusse tuuli ababakaaba katubadduke. Kakati bwe tunulya dayasa ebintu nga ebitambudde osobola tunulya Mwami Museveni nolaba Mwami Museveni omutuufu naye kyagala alowoozese bantu nti alina gye yajja Uganda okusinziira ku settlement gye yakoze alinga agamba nti yagenda Kenya oba yagenda Dubai n'asuubula Uganda ye n'agireeta wano kale baagala bikolerere. Uganda Mwami Museveni tagiyita kampani ya mukwano kyenkana bw'agiyita. If someone makes a statement like that olaba ne mukwano ateekamu emigabo abantu batwalemu omuntu avana akola statement kitegeeza nti Uganda so yaligambe nti nze baana bange be balibeerangamu paka. Uganda si kampani ya mukwano. Uganda nsi eri ku automatic
even if ne watali badde Museveni omanyi professor oli yannyonnyodde akantu nti abasajja bano bayina ekintu kye bakozesa bakiyita dark triad naye mulimu akantu akakulu akagamba nti bw'atabaffe teri mulala ke bayita nkamvudde mu mutwe simanyi za chaveri simanyi biki waliwo nesism something like that bw'atabaffe nesism ke kali akakaliko self importance entitlement buli kimu bw'atabaffe teri mulala kakati ekintu ekyo kintu kya kisiru nnyo bakiyita dark triad kuliko psychopathy kuliko psychopath ne narcissism yes okalando bw'atabaffe teri muki actually narcissism yerikeyo eyokuba nti no mwina self entitlement buli kimu ffe buli kimu yagala bagambe we sikikola teri alikikola teri akisobola kakati bw'otunuulira abasajja bano ye kadi ze bazze batuzannya naye tuwaliwo ekintu ekikulu ennyo Mwami Museveni kyasinga okutya era buno obubaka mu butambuzi Mwami Museveni ebbanga lyafugidde Uganda emyaka 4 tawulyanko ddoboozi lyawamu nga ligamba nti tukooye era olw'okuba yakozesa okutiisatiisa nanyonyola bali jajja obuyambi abatubanja kati trillion nga 10 n'okusoba nga ne gundi gye bakoze nje nagamba zibewoze newole abatubanja nga trillion 10 n'okusoba nanyonyola bali je tujja obuyambi nga abagamba nti banno be bannonda kubanga nabali babulawo kulya eddoboozi eryawamu erigamba nti tukukooye nga wekiri ku mulundi guno kyetuva tukwata bendera zaffe ne tuziwanika ng'omuntu okutte bendera ya Uganda buli omu agifune ne twogera olulimi lumu tukoze eki tukooye n'amawanga ge tusuubira okutuwa ku buyambi nago ne tuwanikamuko ku bendera zaabwe tusobole okusaka ku buyambi awalala okitegedde omulimu agiri yali aruwa omwana nga era oli bwagitunuulira agamba ati bano kubanga eddoboozi eryo nabali abalituyamba bajja babagambe bulijjo bogamba bakwagala kati be bagamba tukooye wagwana okitegedde kyegamba eyo ye Uganda eyaki eyawamu kakati Mwami Museveni ekyo kyatya okuwulira n'okuwuliza kakati ekintu ekyo afuba okulaba ng'akiziyiza kikyasoboka kikyaziyizikika naye mu ngeri yo kiziyiza alese eddagala lisiba lubuto ng'omukazi ali muleeba amaze kuyingira leeba n'alyoka aleeta eddagala nti kamusibireko olubuto nga n'ensumbi emaze okwatika nga n'ensumbi emaze yiwa amazzi n'aga nti kati kanoonye ewa Mama Fiina olubuto ndusibe ekyo kiba tuleetuwa kiri bamulongoosa bw'alemerwa omusindika ekiwulira nti olubuto yali alina dusiba luli era yali alina dusiba luli naye kakati bamala okumuwa emmombwa eyali mponya alivaawa kakati bamala okugimuwa talina ngeri lubuto gyalusiba kubanga emmombwa yali yakumenya nemuteekateeka kituufu omwana atuuse okuzaalibwa azunga nadagala liziisa lubuto ate ng'odduka mu Mafiina nti olubuto kandusibe nga n'ensumbi emaze okwabika mazzi gayiisa omuntu ali muleeba bagambe tubuzayo butikitika 3 ng'ogamba banaye liziiza ng'ogamba Mafiina mpayo erisiba olubuto kubira ne Ssenga kola Nnamaawo biba tebikyakola bajjumba biba tebikyakola kyekirowoozo ekikuze ekituuse okuzaalibwa biba tebikyakola Anyway, Kyagulanyi weekend abadde 40 nalabye
ng'ovuddeko ggulu ndowooza the hardest ebadde fort bambisiza n'amasannyalaze yayise mu bingi eyo yavudde n'akola statement n'abagamba oyo mumundekere wange temumukwatako ng'alinga agamba if anything happens oyo temumukwatako wange. Mwami Museveni alina omukisa sigulabanga nako. Lwaki ogamba alina omukisa? Gusinga ogwa bannakyemalira bonna abagenze. Gutya gusinga president wa Tunisia gusinga president wa Sudan eyawaggulu omukisa gwalina gusinga ogwa Mubaraka eyali wa Egypt omukisa gwalina tegumanyi gwa Gaddafi omukisa gwalina tegumanyi gwa Saddam Hussein no Nepal mugatte era omukisa gwalina tegumanyi wa Nepal omukisa wa Museveni gwalina ogenda kumbuza lwaki era gwe bakagira abadde wawa yabadde wa Tunisia yabadde kakati ogenda kumbuza gutya nanti bale gutya ekyo kati ayina omukisa. Mwami Museveni ayinawo n'ekituli ekimusonyiwa atya ye ne famire ye hata atya ne tukwata obuyinza ne tuka Mwami Museveni genda Egomba oba genda Lwakitula obanya ayina ebintu ebyalo bingi Egomba nga magomba w'ekyemmanga wowe obula yabalekera ba ogenda Egomba bo baawula kubo oba genda Lwakitula era twatuga twayita ku famu ye oba genda Lwakitula mune Mwami Museveni otuule oliondente ebintu bitambule bulungi era tusigale nga tumulabirira ebbanga lyonna kijja kitya nga gavumenti anti twagala okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni asooka akole likodi nti president wa Uganda asoose okuvaako n'asigala mu ggwanga n'atawaŋŋanguka. Ekyo twagala okiteekawo nga tukiteeddewo mu NUP yakyagala kuba nze ndabanga gw'omukisa gw'omutenda gw'alina ate yatagwa kubanga abantu bamaze okwatula ensi yonna yayatudde nti ffe ffenna twagala Kyagulanyi buli muntu wayatudde kakati ffe tulina n'omukisa Mwami Museveni omukisa gw'alina era nze oyo omusajja ne Katonda we yamuwa obuwangazi oyo omwami Katonda yamuwa omukisa kuba kati afunye n'omukisa nti agenda va ku bukulembeze ne mu ggwanga asigalemu aleme kuliira ku nga ne muhoozi afuga nga munnamagye n'agenda n'amubuuzaako namuwa muzeeyi oli bulungi katujje tutambule mu giggwanga anasigala munnamagye ffe tulina muntu gwe tutajetinze nti tugenda kubonya abonye naye tugenda kutoono wabula obuyinza nga obukyuka omuntu buli omu ajja vunaanwa kusinziira ku byabikolwa bye naye ekintu ekiyitibwa immunity Mwami Museveni esobola omuweebwa bulungi senga wakirina wakolera eggwanga ekisembayo n'aliwa obuyinza mirembe sonyiwa munga yemu kati abasoma batandise oyingirawo bwe beeterekera e Kampala babugyeeyo basoma batandise oyingirawo bwe beeterekera e Kampala batandise obusikayo kano katereke Kampala kano Julia nabuwa obuyinza muki mu mirembe emirembe Mwami Museveni akwasaba na Uganda obuyinza mirembe twolabanga abantu abamakyayi Mwami Museveni era tusobola okuddamu ne tumugamba waakiri atuukiriza ekirima bannakyemalira bonna kubanga yo test bannakyemalira yonna gye yabagwa omuntu ofuga emyaka 4 ng'ofuga eggwanga abantu balifuga 38 abala 35 ne peaceful transition of power ne balema kibasinga okuggwa kyekibuuzo ekibuuzo bannakyemalira bonna era kyebagwa era kyekikubisa Libya nekigize emabega myaka 7 kyekyonoona nekisanyawo famire ya Gaddafi kyekyonoona nekisanyawo famire ya Saddam n'atukogamba nti nze wenfa wakiri nfe n'abaana bange n'abazzukulu bange oyo ye muntu asinga omutima omubi agamba nti abaana bano wadde tebazaala naye wenfa nfa nabo agamba wadde nnyina ezzadde kuba Mwami Museveni kati ayina abaana ayina abazzukulu n'abazzukulu bazaala kituufu kati njagala olabe gundi eyo bwetyo bwetambula okitegedde kati bwekityo bwekitambula njagala nga tumalira gundi ensonga esinga obukulu ensonga ya balani gwe bazze okukwata eka w'amaanyi tufulume tufulume
tufulume twasigalanga mu kitundu bwe kiti mama bazze kubaka wani omunene bw'ati jako